waawo olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi gwa 7 omwaka 2016 ssaawa ziweredde ddala 2 ez'akawungezaako olunaku olwaleero. Mawulire mu Luganda wano ku Kingdom TV ng'okugakusomera nze Samali Kisakye nga sinnakwongerayo katusooke tulabe emitwe egikoze ag'olunaku olwaleero. NRM ewangudde kooti ya Ssemateeka eragidde munaddipi Michael Kakembo aliyirire omubaka w'Entebbe munisipaali tumusiime Rosemary. Minisita wa Kampala Betty Kamya asisinkanye ababaka ba paalamenti abasabye bakolaganire wamu. Ettemu e Uganda Ssemakattiddwa mu bukambwe poliisi ekutte mukyala we n'abaana lwakkobaane. Lwaki NCS tetukkiriza kwewandiisa ekiwayi ekiwakanya Fufa Limited kitwala gavumenti mu kkooti. This is Kingdom TV.